Mayiga is a black version of Benjamin Netanyahu. Mayiga ne Netanyahu bayina bye bafaanaganyiza ddala. Gwokimanyi nti Netanyahu yeerimbika mu kulwanyisa obutujju okutta Abayiraani n'Abapalestini. Naye nga mubatta mulimu n'abaana babeera ku mabeere ne weebuuza omuntu alwanyisa obutujju n'omuwere abadde ayonka atujjizza ani okutuuka okusalirwa ogw'okuttibwa. Ate nga kizibu nnyo okusanga ensi etayagala kufiirwa credibility nga yeŋŋanze Netanyahu. Kubanga Netanyahu yayambala eddiba ly'okulwanyisa obutujju. Kakati omuntu yenna amweŋŋanga ofaanana ng'awagira obutujju era alwanyisa obutebenkevu. N'atulugunya abaana b'abantu, n'atta abaana b'abantu, n'asuula bbomu ku mayumba g'abantu, abantu ne bafuuka abatalina wa kusula. Netanyahu alwanyisa butujju. Ensi ezisinga zisobola okukiraba nti oli alwana ntalo ze. Naye ayambadde eddiba ery'okulwanyisa obutujju si kyangu yadde n'okumugambako. Kubanga w'omugambirako kitegeeza nti ensi yo eba esapootinga obutujju. Kakati ye Mayiga yayambala eddiba ly'ennono n'ery'ebyobuwangwa okulwaniramu entalo ze ez'obuntu. Kyokka ne weesanga ng'abatayagala kufiirwa credibility tebasobola kumweŋŋanga wadde nga bakimanyi nti kyakola kikyamu kubanga eddiba lye yayambala ddene lya bya buwangwa na nnono. W'omugambirako oba olwanyisa buwangwa na nnono. W'omusongerako oba weemulugunyizaako oba olwanyisa buwangwa na nnono nga Netanyahu nti w'omugambirako nti kino kyokola kikyamu oba owagidde obutujju. Kakati omuntu yenna alina credibility akimanyi nti wagambira ku Mayiga aba alabye kabaka mu kamwa. Aba akoze ki? Aba atandise okusanyawo Buganda, aba atandise okulwanyisa Buganda nti Mayiga alinga ng'omulogaalogera mu lubaale w'ekika. Bannanga omulogaalogera mu lubaale w'ekika mubi. Omusajja yatuyita mu buwangwa bwaffe, okusanyawo obuwangwa bwaffe n'abaana abava mu buwangwa bwaffe. Kubanga omusajja akulembera eyo ewasibuka obuwangwa bwaffe ekimuyombya buli lwakwata akazindaalo, provoking us every time buli lwakwata akazindaalo, ekigendererwa kiba ki? Omusajja yeekweka mu nnono okulwana entalo ze asaanyizeewo ddala ennono n'abaana ba Buganda. N'abaana ba Buganda mwenna mugenda kusaanawo. Abavumbyevumbyeemu, abasowoddeyo, abasobola okununula bannayuganda, abasobola nabo okufuna omukisa ogutwala ku ntebe ya Uganda. Kyova olaba abaana ba Buganda ababadde nga bavumbavumba mwebuuze baazikirira wa? Twamanyako nga bakoleezebwa oba nga bakoledde basimbudde baginda. Naye we baazikirira we waaliwa? Ani yafukuutira Dr. Andrew Takome Kayiira nti munnange ono wa UFM tagenda kukkiriza Buganda kudda, tugende ne Yoweri Kaguta Museveni era ne gubeera gutyo. Yali ani eyagamba Ssekabaka Muteesa nti Ben Kiwanuka mukyamu leka tugende n'Obote? Yali ani eyagaana okuwagira Siimwogerere mu 96 ne tugenda ne Museveni? Ani atalaba ku maanyi ga Alhaji Nassantege Ssebaggala ng'ajja? Gaazikirira wa? Ssebaana wadde yali musajja ng'akaddiye naye yali aleese amaanyi kubanga lyeri essuubi lyammwe abava mu Central. Amaanyi ge gaazikirirawo okutuuka okugenda ne Dr. Kizza Besigye. Kimbe eki ekitemako engalo z'abaana ba Buganda? Akabiriti ke bayita abaana ba Buganda tukoma kalabanga kaaka naye kazikirira wa? Emmengaawo weewali ekirwanyisa Uganda n'Obuganda okutwaliza wamu. Emmengaawo era abakabira endala zonna bano abasajja batugamba nti tosobola kufuga nga tokolaganye nabo. Naye teweerabira nti be baleeta ekizibu kye bayita Museveni ekisaasaanidde abantu mwenna. Kubanga olutabaalo luno lwalwanibwa ku ttaka lyaffe era lwalwanibwa baana baffe ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu budde obwe yali Ssaabataka yajja n'alwetabamu mu ddwaniro e Luweero. Kitegeeza nti abaana b'e Karamoja basiiba enjala. Abaganda we are responsible. We brought the problem. Abantu b'engulube baasalako emimwa. Abaganda we are responsible. Ffe twaleeta ekizibu ekyo.
abantu bebatte abakonjo bebatte Kasese nga babalumbye mu lubiri lw'omusinga. We are responsible. Ne Katikkiro weyo Namulabye waffe Buganda mwe bamusibira n'ekyokulya kibula. We are responsible. Yeffe twaleeta ekizibu. Wakati mu kuleeta ekizibu kitubadde tugamba ensi nti kikyatulemye okujjawulira ab'emmengo beewaana maama. Tibe bayina ebisumuluzo ebisobola okukijja okugamba Omuganda waali agenda kukyayibwa nti yeffe twaleeta ekizibu ekyasaasaanira Uganda. Yeffe twaleeta ekizibu ekyasaasaanira Uganda. Muganda wa Netanyahu n'akwata akazindaalo. Temugenda kusaanyaawo nnono na buwangwa. Temugenda kusaanyaawo nnono na buwangwa. Ne weebuuza nti ffe abasaanyaawo ennono n'obuwangwa yeffe ensonga lwaki abaana ba Buganda bali mu makomera. Yeffe ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yajja n'agamba nti Obwakabaka buwambe tebuliiko mutwe era abavubuka temubongoota amakulu nti mulwane mu bufunze ne Ssaabasajja Kabaka ayagala kwesaanyizaawo nnono. Era ennono za Buganda zenkulu okusinga abaana ba Buganda. Zenkulu okusinga ensalo za Buganda. Ng'ovu recently ne Ssaabasajja Kabaka yagamba nsobola okukyusaamu ku nnono okusinziira ku mulembe ogubeerawo. Naye oli najja baagala ssaanyaawo nnono. Yeegala uleka kwerimbika mu nnono yaffe okulwananga entalo zo. Musajja kwerekeraawo okwerimbika mu nnono okulwanyisanga abaana ba Buganda. Mazima ddala kiruma nnyo era kimalamu nnyo amaanyi. Ne gwe nagamba mu butuufu Buganda oba yeetaaga kusaanyaawo tuzimbe bupya n'angamba nedda tokikola kubanga ekyabalabe kye bakwagalamu bakwagala onyiige era ne bana abali mu kuprovokinga bakwagala onyiige. Nyomanyi tekitegeeza ng'omwana wa kitaawo ne nnyoko yakusibya akaguwa oba omwana ensowole omujja na nnyina gwe mwakuza obukuza nga yakusibya akaguwa nga ne kitaawo yatuuka okumuwa amannya g'ewaka. Buli lwogezako okutambula yakusika, buli lwogezako okutambula nga yakusika. Mbabuulira mmwe bannayuganda, nkiddamu mmwe bannayuganda mbabuulira. Yenna alitwala obuyinza olina kwesonyiwa Mmengo. Togyesembereza na kugyesembereza. Era bano abasajja obusungu be balina ku Kyagulanyi kubanga yazudde pesa. Bulijjo bano lye bakozesa okusaanyaawo abakulembeze abava e Buganda. Omuntu yenna alifuga Uganda ne bw'oba ng'ovudde mu kabira ndala. Weesonyiwe Buganda. Ekuguumaaza nti yeyina ebisumuluzo ebikutwala mu buyinza. Ekuguumaaza naye ng'ate yeerwanyisa ababeera bazze. Oli akugaffe tulina ebisumuluzo ebikutwala mu buyinza naye bano batuvuma ne Besigye yabavuma ne Simwogerere yabavuma. Kayiira yabavuma wa? Sebaana yabavuma wa? Sebaggala yabavuma wa? Kino bali mu kwekwasa kyekwase kubanga tufaanana omuntu gw'okasukira nti yanvumye ekivumo mwana tu ne kimwambala era ne kimufaanana naye nga batwekwasa bwekwasa. Bo bakimanyi tebalina Muganda yenna gwe baagala kukulembera y'ensonga lwaki Beni bwe yayagala okujja baafuba nnyo okugamba Muteesa nti Buganda egenda kubeeramu abawa ebiragiro aba babiri ne bamuwuddiisa. Kati be bantu be bamu essaawa eno yeye Kyagulanyi yeye ebifaananyi yeye temutawala ebifaananyi by'abannabyabufuzi nga batagetinga Kyagulanyi nakibagaanye era temukikola tekikkirizibwa mu buwangwa. Naye ate Mayiga yeerabira ekintu kimu nti mu Busiraamu ne ky'obadde otegeeza nakyo kikulu. Gwe bw'ompa emmere ng'erimu obutwa ne butanzita teweewaananga mutima mugabi saakuyisa mu njala ku luli. Kigendererwa kyo kiba kyabadde kyakunzita. N'ekigendererwa kikulu. Omutima gwo gugamba kimukuwayo ekifaananyi kino kiwayo lwa laavu oba lwa kuwamba Ssaabasajja Kabaka. Naye ne tutaagala nnyo bigenda into details. Tuba confusing oba bafuna oluwenda mwe batutaayiriza naye nga mbasaba ekintu kimu kyekifaananyi mukireke. Mukireke ate kye kinaatwogezaako. Mukireke kubanga ye ayagala musigale nga mukitwala afunemu ery'okubalwanyisiza ddala.
oba ntegerekese bulungi naye ng'ono muganda wa Netanyahu yeerimbika mu buwangwa ayambadde eddiba ly'ebyobuwangwa n'ennono okusaanyawo abaana bonna aba Buganda.